Yes, episode ebeera ya 8 gyetugenda okwolekera no ya 9 gyetugenda okwolekera olunaku lugenda kuba lwankya. Twabadde tumanyi tugenda funa episodes 2 naye tusooke tukikwatiremu ennaku nga 2 tugenda sobola okumanaginga okulaba episodes 2 buli lunaku. Nenga mwebale kwekumirako n'abagambye ba actors aba movie eno temugenda sobola kuba nti mubalaba kati. Tukyalina obudde mujja balaba egyo bujja. For example, mulina okuba nti mugobera akamuvi kano bulungi nnyo. So abali ku episodes ezisooka n'abali ku episodes endala, so naffe tugenda genderawo. Nenga mwebale kwogera Kinya Media TV ku lw'obulungi bwa media yaffe. Nammwe betukolagana nabo abali kwefuna VPN ennungi, nammwe mwebale kutuwagira kubanga buli lunaku tufuna abantu abasoba mu 7 nga baagala nnyo VPN naddala abava ku Telegram channel yaffe. YouTube nayo nabe ndaba abakolako, for example nabe nalabye naddala abawala abava mu abakubi b'ekyeyo bitanidde nnyo VPN olw'okuba nti ekola bulungi ti tesosola simu eri supide tegaba data nti obakozesaako GB 2 teri awo nti obe teri unlimited ogikozesa buli lunaku tegamba nti oba ogikozesaako mwezi nno. So yaleetebwa kampuni yabadde eyitibwa Genesis Technologies ku lw'okuyamba abantu okubawonya data naawe weeyagaire ku kitimba buli wamu nga tolina bisale. Laba movies zaffe eza wano ng'okozesa data kyagudde kuba oku Telegram bo twabataasiza nnyo, reason being Telegram enywa nnyo data, so twabataasiza ku kya data. Kanamba kaba wansi gwagyetaaze kuba $1,410 nosobola okuba nti weefunira VPN mu bujjuvu $1,410. Namba eba wansi mu description osobola okukomentinga n'ogamba nti VPN. Awo genda kuba nti oyamba.